Kkooti enkulu eyingidde olunaku olwokusatu ng'ewozesa Christopher Okello avunaanibwa ogw'obutemu bwe yakkakkana ku baana bana n'abatta be yasanga mu kifo gye baali bakuumirwa ekya Gaba Early Childhood Development Center. Kkooti eno eyindira mu kibangirizi kya Gaba Community Church Kinyana Mpindi n'ekifo awattirwa abaana bano ku ntandikwa y'omwezi guno. Olunaku lw'eggulo Christopher Okello yategeezezza kkooti nga bw'atali mu mbeera nnungi kugenda mu maaso na kuwulira musango ogumuvunaanibwa. Kati ng'amaze okukalira mu ntebe ku ssaawa 6 ez'omutuntu olwaleero, omulamuzi Isaac Omuhangi Kawuka asoose kusomera kkooti alipoota eyavudde mu kwekebejja Okello ku mbeera y'obulamu bwe. Okusinziira ku Dr. Charles Kajoba nga yeekenneenyezza Okello mu kkomera Luzira, yalaze nga bw'atawaanyizibwa ekirwadde kya Nalubiri. The summary of this report is that the accused was admitted at Luzira Upper Prison, and he informed them that he had a history of being a sickle cell patient since his childhood, but he had no supporting documents. Upon that information, a laboratory test was carried out on the accused person. Wabula ono agamba mu kaseera kano omuvunaano ali mu mbeera nnungi okugenda mu maaso n'okuwozesebwa oluvannyuma lw'okuzzibwa ku ddagala. They also established that he had not been taking his sickle cell medication for 2 months prior to his admission. They put him on sickle cell medication. The report says that he has greatly improved on treatment and he is in a stable state of health and mind. Oluvannyuma oludda oluwaabi luleese obujulizi obulala nga bano be baali bannannyini nnyumba Okello kw'abadde apangisa. Pomukasa nga ye yali landiroodi w'Okello ebbunga yasoose mu kaguli era n'annyonnyola butya bwe yakwataganamu n'Okello wadde nga mu nnyumba ye ono teyalwamu. Yajja waka n'agamba ayagala kupangisa ku nyumba. Mugamba ennyumba ya 15 amanyaze ga mitwalo 2. Amba alinawo omwezi gumu naye mu wiiki emu babiri ajja kuba alese balance. Wali wakaitawo wiiki emu n'aleeta. Mugamba nkuwe receipt. Kyokka n'ategeezezza kkooti nga mpaawo kyabulabe kyonna kye yamulabamu. Muntu mulungi nnyo. Yalinga aveewo bulungi n'ababuuzaako abaana abato bawe bali awo n'abakwatakwatako ndi n'agenda. Omujulizi omulala aleeteddwa ye Joel Mukayi ng'ono yaddukanya ennyumba esangibwa mu estate ya Sanwiza Okello gy'abadde abeera mu zooni ya Katumba Ekyanja mu ggombolola y'e Nakawa. Ni broker omwezi ogwokusatu ayagala okupangisa ennyumba n'abuuza ebisale by'ennyumba. Mugamba ennyumba ya mitwalo 4 era emyezi egisookerwako gye tutwala giri myezi 4. Agamba ati kirina buzibu. Agamba oluvannyuma baamuwa endagaano kw'ossa n'amateeka g'alina okugoberera ng'ali ku nnyumba zino. Toto eyawamu yali alina osasula $1,000,600. Ku banka yateekayo $1,000,500. Then $10,000 yali alina ozisasula mu kaashi. Mukayi annyonnyodde kkooti ebimu ku bye yayogerako ne Okello. Buuza bw'obadde obeera wa? Gamba nti ye abadde abeera Gaba, naye obudde obusinga abadde tabeera mu Uganda, abadde abeera Amerika. Oluvannyuma yamutwala eri abakulembeze b'ekyalo okumwanjulayo. Wabula nga wayise ennaku baamukubira essimu nga bamutegeeza nga bwe yali yeetaagibwa ku nnyumba zaddukanya. Tanga police. I phoned police. Bansaba okugulawo ennyumba. Namusanga nga bamulinanga era bamusibye empingu. Ngamba nti yali abagambye nti ekisumuzo yakisudde. Poliisi yakebera ennyumba era n'ebakobye yazuulayo. Nzijukira laptops, nzijukira flash, nzijukira foiro eyalimu empapula, nzijukira ebiso. Omulamuzi Omuhangi omusango agwongezaayo okutuusa olunaku lw'enkya.